Yes, ku Projan Media gwe najo sinzira okubanga weekumidde ku mukutu tugamba bugambi subscribinga onyige n'akakade osobola okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga ozifuna bulungi era nga n'olunaku olwaleero tuyiseeko mu mawulire g'entertainment. Amawulire gano nga gasanyu nnyo olw'ensonga nti wabaddewo embeera ebadde mu ggwanga naddala otunuulira omukulu amanyiddwa nga Lwasa. Omukulu Lwasa ono yalina relationship ne Diana Nabatanzi naye ffenna twalaba ebyavaamu. Omukulu ono ne Diana relationship yaabwe okuggwa buli omu yatandika okulangira munne ebisongovu naye nga eyasinga okikola yali Lwasa. So mu mbeera eyo omukyala Diana Nabatanzi ye teyayanukulanga naye ffenna tumanyi nti Lwasa yavangayo n'ayogera ebigambo ebyesitaza live ku TV. Yayogeranga ebigambo bingi nti omukyala tazaala, n'agamba nti omusajja yenna anaazaala anaafuna omwana mu Diana Nabatanzi era ajja kuba muzira. So ebigambo yayogeranga bingi ate mu mbeera y'emu Lwasa n'ayanjula era ffenna tumanyi nti ekintu kino yavaayo n'akikola ng'agezaako kuteekawo mbeera nti Diana Nabatanzi yali talina kyamugamba. So n'ayanjula omukyala era n'amuwa n'emmotoka empya. Naye ng'ate Lwasa ono y'omu ku basajja abakolera Diana Nabatanzi. Omukulu ono ekyasinganga omuluma yateeka ssente nnyingi nnyo mu Diana Nabatanzi, yamuteekamu akasente kangi. Olw'ensonga yamukolera boutique ey'amaanyi gye bayita Tanzi Collections, amugulidde emmotoka ey'amaanyi, amututte Dubai, amututtewa. So yamuteekangamu akasente kangi naye ate ye teyalabanga results olw'ensonga Lwasa yagalanga Diana amuzaalira omwana, Diana kyataakola. Nga bwe tumanyi abawala b'e Kampala ye si byaliko ebyokuzaala. Yali akimanyi omusajja gw'ayina ayina abaana bangi n'abakyala bangi, so ye ebyokuzaala n'abiggala. Naye agosiga amawulire genkuleetedde olwaleero. Amawulire genkuleetedde ge g'essanyu olw'ensonga nti Diana Nabatanzi azze asirika. Ng'omusajja ayogera ebintu bingi naye olunaku olwaleero omukyala ono ayanukudde Lwasa. Ate engeri gy'amwanukuddemu olunaku olwaleero Diana bamututte. Omwami we nga naye Diana Nabatanzi taagala mwatuukiriza mannya amukwese, taagala muntu n'omu mutegeera. Olunaku olwaleero akyadde mu bakadde ba Diana Nabatanzi era akyadde ne bakkiriziganya nti omukyala atwalibwa era atwalibwa. Diana Nabatanzi ayanukudde Lwasa okitegeera kubanga ffenna twali tumanyi nti Diana waba yasuulawo Lwasa ani yaddawo. So mu mbeera eyo waliwo omwami erinnya lye baganya oli disclosinga naye era tujja munoonya tumutegeere. Omwami oyo olunaku olwaleero Diana asobodde okuba nga akyala era nga omukyala adde smart. Ebifaananyi nga woobiraba abadde smart nnyo olw'ensonga nti ku Shona Designs be bamwambazza okitegeera. Omukyala adde musanyufu nnyo 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 ng'alaga ensi nti naye avudde ku luggya okitegeera. Abadde musanyufu nnyo nnyo era omukolo guno abagwetabyeko be baana bawala aba BBS Terefayina nga bwe mugimanyi abasinga babaddeyo omuli Florence Nampijja omuli abawala abalala ku mukolo guno babaddeyo. Diana Nabatanzi mu bigambo azze tayogera naye atulaze machuwa wayanukudde n'okukyala okw'amaanyi. Tukyalinze tulabe, tugenda munoonyako ku BBS awo tulabe nga twogeramuko naye atubuulire omwami yaani. Owulira olw'ensonga nti akyamukwese. Alinga Juliana we yatukweka owuwe n'atukweka ne feesi y'omwana. Naye nga anyway ku Projan Media leero tuyiseeko mu entertainment olw'ensonga nti bino byonna mawulire gagenda mu maaso mu ggwanga. Like nga commentinga era subscribinge.